kati nze nsinga Diamond Trust Bank obunene. Point of information. Bank Diamond Trust Bank Uganda. Ngisinga obunene times 3 or 4 times. Kitegeera? So actually that is why I've got capacity to go against banks. Kubanze namanyi lunaku natwala bank eyo mu court. Ti bank ndazo azijjavayo zigambe oyo hamu abeera mu court ajja tuwabe tujja kuddamu sente. Naye njaga nava mu embeera eyewola oba okulowoleza mu sente zaabwe. Now I'm moving towards the developmental projects. Sikyayagala kukolesebwa abasajja batutunula from an inferiority point of view. Batulabanga abeewansi, batulabanga abaddu. Kintu kyannaku nnyo naye ate ekisinga obubi simanyi lwaki bannayuganda mukulembeza nnyo negativity ne mutategeera hamu kikyagezaako kulwanira oba ne mukulembeza ekyo hamu ki teyafuna sente z'abendi azizzeyo biki embeera eyo kino ekintu kyaggwanga kiri kintu si kya hamu mutono nnyo ku ggwanga ki Uganda ate hamu tasobola kusuusa myaka ana maaso ajja kufa naye akole ki neki kye tulekedde abaana baffe n'abazzukulu n'abajjwa tuteeka okulongoosa policies, systems and structures. Ensi bwe yatuuka tekyali y'amaanyi. Ensi bwe yatuuka yakufumiitiriza na kulowooza. Hamu kyakoze ayingidde mu system y'abaana abasajja gye baatuleetera. N'agipenetrating kuba bagamba there is the executive, the judiciary and the legislature. Parliament, government eyawakati ne kooti. Ate nga there is separation of powers. Kati nze bwe mba mpitidde mu kooti n'obujulizi bwange obumala n'omusango ne gusalibwa kyova olaba kibatawaanya obwongo paka kati and illegality is an illegality. I'm giving all Ugandans assurance unless nga batukutte mavumbavumba ne batu amtwistinga nga bye bagezaako okukola kati kino ekintu kiri direct nnyo n'omwana omuto akikola ki akiraba. Nkubira bannayuganda bannaye bonna omulanga mulekerawo okwetyatya mulabe nti ensonga eno tugikwataganyiza wamu ate tugikwata ki mavumba nga okulaba ntukendeeza obujozi buno bugenda mu maaso.